Ntino Mpuuga agenda kutwala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Honorable Ssewanyana mu kkooti. Mpuuga de Mapuuga, Mr. Bitano, in fact wafuuka lukaaga. Ogenda kukakasa nti si buli looya Ntino mugezi. Bwe Mpuuga erinnya lyo lirabikidde mu sikando ze tutamanyi. Obulyake ye ggwe. Mu bwenzi bakwatira mu bwenzi bakuba essasi mu kabina ggwe. Mu kusiba abantu ba Ssewanyana ggwe. Mu kusiba ab'amawulire nga weekwese b'amawulire oli mu kusiba ba Kireewo ba Edi Mutwe ne baani gwe. Erinnya lyo libeera nga lirabikira mu buli sikando kati otugamba ki? Gwe Mpuuga ogenda kumanya lwaki enkoko tefuka ate ng'enywa amazzi. Ojja kumanya ekisirisa omulambo ebigere ogutadduka. Ojja kumanya lwaki embaata etambula eweekeera. Era ojja kumanya ensonga lwaki embizzi teraba nnyonyi. Just there do so. Genda mu kkooti tukulabe Mr. Bitano Bitano. Kati ensonyi zifudde obusungu. Buli wamu gwalabikira, buli wamu gwagenda apama buli wamu. Mpuuga ugwe Yebya jukiro nakolwegulo omukulu Mathias Honorable Mathias Mpuuga ekyo kitibwa munange kisola kimujjako kubanga kike akikoleredde kya Honorable yavuddeyo munange nategeeza mu maaso ge kamera nga bwagenda okusiba Alan Ssewanyana wamu ne president waffe w'ekibiina kya NUP naye abaana bamugambye nti munange osaaga byonna byoliko ebintu kati tukuguddemu ozokola ebintu mu nkukutu abaana baffe basibibwa abaana baffe batuuse okubanga bafiira ne mu makomera naye kati kikulidde ke twakutegedde munnange tujja kukusabula paka kuwulira bubi era tubadde tuli awo munnange ne zireeta ticca Fred Kajubi Kulumbuye n'amutegeeza nti munnange Mpuuga bakuwa buli kimu ne batuuka n'okuwa ekifo ekinene nnyo naye kasajja gwe tosiima tewali yali amanyi Mpuuga Kyagulanyi n'amufuula kyali n'amuwa leader of opposition nayo nabba ne ssente n'amuleka n'amugamba designinga wetondera abantu kiggwe n'amala n'amuwa owa commissioner nze kennyini nanyiiga okusinziira ku bye nali maze okwogera ebbanga eryo ninyiiga nga president amuwadde owa commissioner engamba newa omukulembeze wabasaza otwale kyakkola nenzira mu kisenge kyange n'ensirika nekyennumira eyo kyannuma ekituufu kyannuma okuwa Mpuuga owa commissioner ku bintu byonna bye tuba tumaze okumuexposinga ne Katonda yamanyi n'ensirika ne bawandiika ebbaluwa mujje kuba commissioner omwami yo n'agaanirako ompulira president n'ekibiina balina authority eyogenda mu kooti okuchallenginga okulemera mu ofisi ya commissioner wabula president yagenda mu kooti kuchallenginga kulemerako mu ofisi eyo yasirika up to today okyeyita commissioner takunyega kati gwe moral authority ogijjawa egamba nti ogenda ku challenginga Bobi Wine mu courts of law kati mwabatamanyi Mpuuga mukimanyi nti n'omwaka guno gwennyini nga gutandika Mpuuga bagenda ne bawa omusango mu kooti gyeguli nga guchallenginga ekibiina kya National Platform n'obukulembeze bwa Kyagulanyi ngira bagala munadde muki bamunadde mu ofisi bamuggyemu n'awandiikira to commission balina okugazeetinga constitution empya National Platform Kyagulanyi yali avuyeeko omuntu wadde omulangira Mpuuga yawandiikira kooti nawa omusango gyeguli mu kooti nabyogera wano ng'achallenginga ekibiina kya National Platform n'obukulembeze bwa Kyagulanyi ng'ayagala bamuggyeko n'ekibiina sina kindi bakiwanduukule omusango gukyali muyinza ogulya wabula essaawa yonna naye ng'oyo yennyini yakikoze Neto commission bajiwandikira erebe ku gazetinga constitution empya mwabula ko president gachachala yasirika kubanga bichimwachimanyi munnange bibyo nze sibigambo byange ndiwo kubanga mbikutusako byone ebitambula ebigenda mu maaso ate byonna nga bigenda era nga tugenda nabyo ate era mukulu Fred Kajubi Kulumbuye ayina byayogedde ku nfa y'omwana mulenzi Rajiv Rupereria ngono abadde mutabani w'omugagga nagaga wa kuno Asudiru Rupereria ne kusifu ngabe nabagenda mwana Asudiri batamutte already waliwo emotoka yali erinze accident to happen emotoka yali yamajje yali ya V8 yaliwo ku scene ngerinze scene happening era waliwo amajje emotoka yo mali okutuka kabenya mazo kikola kye bagikola mwaba basajja Essex nga balina emundu to confirm nti akyali mu akategeera bamutte era olwamala ne bavaawo nga confirm nzeeto nawedde ne bagenda era after a few minutes Muhoozi himself yajja ku crime scene n'agenda ne ku police y'ekiri n'alipotinga oyo omwana sitaani Muhoozi I know you watching this video
ba officer b'ekibiri tebasobola kwogera nsonga zino. Muhoozi ne banne bajja ng'omwana amaze omutta ne balipootinga. Muhoozi yennyini ajja to witness. Era bwena bonna mawulire simanyi temwogera ku nsonga za mwana Subiri. Omwana Subiri battamutte, Muhoozi yennyini yatta mwana Subiri yamutta. Ebyokugaga ebyo tebitukwatako. Wabula ekikolero ky'okutta abantu mulekerawo okutta abantu. Nobody has a right to kill or to execute your fellow human being. Nosanga omusajja omukulu aliko TV mbwayi. Ero oluguudo luliko kamera yennyini bagikuula ne bagitwala. Eyayina obujulizi obulaga. Netubaga ebigambo bino muli mu kusaaga. Muhoozi, you are watching this video. You were there at the accident scene where Rajiv ended his life. And you and your group, you reported at Chibiri police station. It was a well-arranged elimination method which used. Kati, njagadde kuyita obuyisi mulabe nti bano abasajja bademu. Tosobola kunga nti gwedde CDF. N'ogenda mu Tocha Chamber n'olumba Eddie Mutu atalina wadde penso eriko kakamera oba ewandiika ekintu kyonna. N'otulugunya omwana wa munno. Ebintu by'okutulugunya mbikomye. Nange wendi kubanga mbikutuusako byonna ebitambula tetubadde tuli amu nange nezireeta Alex Luwemba ono nga yaliko omuyambi wa mukulu Honorable Segirinya Muhammad avuddeyo n'ategeeza nti munnange mbu Honorable Segirinya Muhammad yamukubidde kasimu ng'amutegeeza nti agenda kukola press conference ayase ebyama ayabye ebyama ani eyali emabega okubasibisa Honorable Segirinya natuuka n'okubanga ava mu bulamu bw'ensi eno naye biibino. Honorable Alan Sewanyana, oli otya ogamba otya muganda wange? With due respect, olunaku lw'eggulo wankubidde ku ssimu nonga nti oyina press conference era ogenda kuyita olukuŋŋaana lw'amawulire abantu obabuulire ani yakusiba oba ani yabasiba ne Honorable Muhammad Segirinya. Oyongera okukkaatiriza ensonga eyo. Naye it's very unfortunate tizi zino zigenda kuwera ssaawa 6 ogw'emisana sinnalaba ku press conference yonna. Njagadde okussaamu ekitiibwa era nkimanyi nti ndi mukwano gwo oli mukwano gwange naye mbadde njala okukola live ku ssaawa ndowooza nga 10 ez'akawungezi k'olunaku olwaleero abantu bajja kumanya bajja kutegeera kubanga twetaaga okumanya abantu beetaaga okumanya kadi egenda kukuleetera obuzibu Honorable Sewanyana Alan. Nze nganze gwe mwabuuliranga ebyama, nze nganze yabalinga okumpi, nze nganze yakola buli kimu kulaba nti buli kimu kitambula okulaba nti muva mu kkomera. I know era nga naawe okimanyi nti mmanyi bingi nnyo bye mmanyi. So Honorable Alan Sewanyana mumuntagingire with due respect njagala kube press conference gye yayogedde, otherwise kati wano wetulaga wazibu nnyo babuulira. Nze nganze sobola kukiriza legacy ya muganda waffe Honorable Segirinya Muhammad kufa togge. Ekyo kyo munansonyiwa, sijja kukkiriza legacy bambi kufa togge basebo ne bannyabo. Honorable Alan Sewanyana, senga kikulema mu ssaawa okuva kati zino ziri ssaawa zigenda kuwera 6 ku ssaawa 9 nga tonnatuuza press conference nga tonnagituuza kubuulira bantu ani yabasiba omutuufu, kubuulira bantu ani yabasiba omutuufu. Luwemba Nzija basebo ne banyabo, Luwemba Nzija ku ssaawa 10 ez'olunaku olwaleero. Singa Sewanyana tutuuza press conference kubuulira bantu ani yabasiba nanvayo gye mwavayo mukomera
nzija sijja kukkiriza muganda wange byakoledde ebbanga ddene kufiira Ttogge. Ekyo nkibabuulira Luwemba nja kusigala nga ndi independent, nja kusigala nga ndi independent mind. Ekitegeera? Yes, saagala. Ekitegeera? Sewanyana saagala kaadi ekozese bya kisiru kubeera public nuisance. Ekitegeera? Nze ndi wano, I don't support Honorable Mpuuga. Naye tesaagala okole bya kisiru Honorable Sewanyana. Saawa 10, njagala saawa 10 zigenda okuwera nga Sewanyana, Honorable Alan Sewanyana Makindye West otuusizza press conference. Nze Luwemba nja kusigala nga nyimirira ku kigambo kyange. Ku nsonga yonna ekwatagana ne Honorable Segirinya nja kusigala nga nyimirira naye. Kubanga ekyo naawe okimanyi bulungi nnyo. Sewanyana okumperekera ku kitebe kya Nuupu okimanyi bulungi nnyo nti wali otuukiriza bigambo Segirinya bye yagamba nga ali nsambya. Nti Luwemba ne bwe nnaabanga nfudde oyimiriranga ne bw'onoofuna obululu 3 nja kuba musanyufu. Byonna nja kubyogera ku ssaawa 10 olunaku olwaleero ez'akawungeezi. Basebo ne banyawo mbeere bulungi. Kikambwe biibyo owulidde agambye nti munnange mweteefuteefu era nti kubanga tasobola kuva mu Honorable Sewanyana nti ajja kuyimirira naye kubanga era nti ne Sewanyana okuyimirira naye kubanga yamuwerekerako ku kitebe kya NUP kubanga yeewandiisa kwabo abaali baagala kaadi mbu yali atuukiriza ebyo Honorable Segirinya bye yali amusabye mbu ku bintu byamusaba ng'ali ensambya ku hospital yamugamba nti munnange wembanga nvudde mu bulamu bw'ensi eno oyo omwana Alex Luswa Luwemba mumulabiranga ddala era omuwerekerangako n'omulungamya ne mugenda bw'abanga nga agenze okubanga anona kaadi abaffe. Agambye nti olunaku olwaleero ojja kuba ssaawa 10 ojja kuba kitokota nga sikisaanikire era tujja kuba nga tutegeera biki. Yes, nga tukyeyongerayo munnange nga tukyali ku nsonga zizimu. Omwana agambye n'agamba nti bannange ke kaseera bwino yenna gwe babadde basirikidde ebyama biveeyo. Eno yessaawa ey'okugyayo ebyama ebigenda okuwuniikiriza ensi eno. Abantu mwewunye mugambe bulijjo emitima gy'abantu gye gino. Mbabuulira bwe tugenda mu kkooti dwe mugenda okumanya ensonga lwaki Alan Sewanyana ne Muhammad Segirinya bamala mu kkomera emyaka egisobamu 2 era lwe mugenda okuzuula amazima amatuufu abantu abaali emabega w'ebijambiya bino ebyaviirako abantu abangi okufa lwe mugenda okumanya amazima. Mwe bwe mulaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogera ebintu mulowooza olumu abeera ali mu kusaaga kyoba olumu oyo tamala googera kintu nga talina bujulizi. Ebiseera ebisinga tayogera kintu nga takiinaako information oba nga takiinaako bujulizi bumala. Ze mbabuulira omusajja Segirinya yafa agamba temuŋŋamba nga RIP muŋŋamba nga Segirinya towummula. Mwe mulowooza mu ttaka gyali atudde mulowooza gyali mu ttaka atudde. Kati nze nkubuulira mpuugadde mapuuga akako kalabikako kaweddemu. Akako ku mulundi guno teri kudda ngulu. Ze nkubuulira teri kudda ngulu. Twateze ejjenje ettaala. Abali bakutte ku mayenje musobola okitegeera. Ejjenje olitega ettaala mu nzikiza lijja lizunga nga limanyi toliiwo. Kumba oliteze olikwate. Kati finito nze mbabuulira era bannange. Anyway, 226 protest vote genda olonde okuma akaluluko ate obeera olina okukalinda nga bakalangirira ate olina okujagulizaawo wennyini w'obeera olondedde then abalawe babeera bagenda okwegattirako okugenda okujaguliza mu kifo ekinene oba awantu wonna we muwulira nti mwagala. Anyway, sigenda kusukaawo bye byange mbagala nnyo. Yes, tuli munnange olunaku olw'eggulo omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu AKK Bobi Wine yabadde koko ku TVM n'ategeeza oba n'atangaaza ku nsonga ya Katikkiro Charles Peter Mayiga gye yavaayo mu maaso ga kamera n'ategeeza mbu bannakibiina kya NUP mbu baamuteeka ku nninga ne bamugamba nti aveeyo alangirire nti nga akalulu bwe kabbibwa era mbu tekaali ka bwenkanya mbu era bwe yagaana ndowooza byebyo byavaamu mbu era ye n'abategeeza nti munnange nze siri returning officer oba sinze
alangirira obululu mbwe era bwe yategeeza n'agamba nti nze mu Uganda sikolangakoko mu Electoral Commission mbaawo munnange abaana ne balyoka babutabukira. Pulezidenti olunaku lw'eggulo yayanukidde n'agamba nti munnange byonna ebyogerwa mu butuufu bya bulimba. Tebamugambangako ye bamusisinkanawa balyoke bamuteeke ku nninga era munnange ebyo byonna nga bigenda mu maaso era abaana bazzeemu okumuyisaamu eggaali. Bibi nga mutabani wa Kangalwayiiya byagenda okutwitinga olunaku lwaleero. Olunaku lwaleero nzize kwebaza omukulu Anwar Katamba eyabadde interviewings omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu wabadde professional nnyo muganda wange. Nze simanyi kirimu omutima gwo naye wabadde professional nnyo. Eyo respect nja gikuwa. Awo omukulembeze n'alyoka atema mempo. Oyo bamuyita king of the mic akutta. Nkubuulira. Jimukwasa akutta. N'alyoka atema ensonga mayiga mwe yagendedde. Mpuuga mwe yagendedde. Mayiga nga yeetema maganzi. Aba NUP bansaba nzije njogere nti Museveni yabba akalulu. Tubuulire bakulembeze ba NUP ki? Oba bakulembeze ekyaba NUP abaakukako gyoyogere nti Museveni yabba akalulu. Ke kali ke tubagamba nti abasajja bano bali mu kutulwanyisa. Bw'oba oyina amagezi era oba obiraba obigattagatta era ansa n'ogifuna. Naye bw'oba toyina magezi osigala otugamba mutuviire ku bakulembeze. Nzize kutemera omukyala Nambooze bakireke n'avaayo n'atugamba nti olunaku lwaleero ajje mu mpuuga obwesigwe. Muliwo abanvuma nga Nambooze atugamba nti okugoba mpuuga kigenda kutukosa nnyo ng'ekibiina. NUP teyina bakulembeze. Ebyo byali bigambo bya Nambooze. Nenvaayo ne mmukwata mu kamwa ne muvuma. Ndowooza walabye waayimiridde nti buli kaseera mpuuga bye yakola byonna ye Nambooze yali tamujjanga mu bwesigwa. Abo mujja mu lunaku lwaddi. Mujja kutegeera ebyobufuzi. Nkugambye muli kuba siifu. Omuchina bayita basiifu. Bw'otabayigira toliyiga. Bw'otalitegeerera mulembe guno tolitegeera. Tufunye omukisa buli omu asomera bwereere ogula buguzi ddata. Nkubuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda biyigiriza buli kakodyo ka byabufuzi konna. Kikumala okulaba abantu abo n'onyeenya bunyeenya mutwe n'okuba bukubi mu ngalo n'oga Katonda wange. Ng'abakubira mayiga engalo nga ayinako kyayogedde. Bambi bo babatendeka kukuba ngalo. Bo babayigiriza ekyo. Ekyo nkubuulira. Mujja tegeera mpola. Naye ng'omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu todisappointinga boy. Oyo tadisappointinga ngako. Yatemye yatwebazizza. Emirimu tugikola. Yatugambye tuba questioning. Banaatereza batya nga tetuba questioninze. Tuba bale accountable kubikolwa. Respect. Ebyo munnange ebitambula ninga mpola tujja kugusa kintu kyaffe era nkugamba bugambe nti come 2026 mission Entebbe mu Ntebe era nga protest vote ogwo gwe mulamwa essaawa yakakati gwe tuliko gwe tumanyi nti gujja kubanga gutuyambakoko okubanga munnange tugusa ensonga yaffe. Katikkiro yejjuzidde buvuddeko waneno yatulaga nti munnange oba oliawo ekintu agenza akitegeera yadde nga yayogera ebyo yayogera naye yavuddeyo okwo at least n'atulaga nti munnange n'abanja eri mutwe era mu kubanja eri mutwe twalabye omukulu nga naye amutabukidde ne tugamba kiki ekiddako naye nga webitambula tweyongera okubanga tusabira abaganda baffe naddala abali
mukomere sawa yakakata abawambibwa tusabire edi mutwe okutulugunyizibwa munange byona byayitamu asobola okubanga awangula era tumanyi nti polampola tujja kuwangula bale kubanga wekumide ku NCK TV nkugamba bugambi nti munange tewerabira kubanga subscribing obanga obadde tunaba ringing that notification bell sharing liking ebisigadde nkomawo nabyo tofa